mulimu ssuula ki endala ezitali ya magini essuula endala ate kati mwerimu kyogaa kyonna kirimu gundi sulati gundi eyo ekibuuzo kye nabuuza nti omanyi kati baabuza batya abantu nti batuumanga amagini gano bagatuumanga amannya kati nga sulati Al-Baqara bwe kinoonyereze mu Luwarabu kitegeeza ki? Simanyi Luwarabu. Kitegeeza nte. Surati Al-Zuhair kitegeeza ki? Kitegeeza nabbubi. Surati Al-Yasin kitegeeza ki? Kugamba bagenda nga batuuma ebintu ebyo naye nga babituumira mu mannya g'Oluwarabu okubibuzaabuza. Katonda asobola okukozesa buli kimu. Kituufu asobola kukozesa. Katonda aba yakozesa chapati nabbubi ente. Lwaki ate nno tukivumirira nga ate newaffe tugamba ne Katonda asobola okukozesa buli kimu? Anti yakikozesanga naye Yesu bwe yagenda yatulekera Omwoyo Omutukuvu otulambululira. Okitegedde? Tulina Omwoyo wa Mukama kati saawa zino. Kati bo babalekera ki? Ate kati obuuzaane Kurani babalekera magini malongoofu. Kyovula geetaaya geekola buli kye gaagala. Esomako ng'amagini gagamba mmwe ab'ekibiina kya Nabi Muhammad amma fada al-Qiyam olunaku olw'Amalikiyamu mwe mugenda okusooka ku lunyiriri. Bakimanyi nti bo bakibinja bajjawo nga kibinja. Banadamu bakimanyi nti bali eyo bali mu kibinja ky'omubaka nga magini ge gamutuma ajja kuŋŋaanye. Tetuvumirira Busiraamu. Obusiraamu bulungi era gwe sigala mu Busiraamu bwo naye kola ekintu ekyo butegeere. Bw'ona obutegeera weesalirewo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Abatuddamu. Amin. Kati bw'omanga okuddamu oba okkiriza wano byayogedde byasomye oba babawadde ne baba bimanyi ate abasinga tebabimanyi babasomesa abaana abasomesa. Kati kankulage abasiraamu 97 ku buli 100 ebintu bakwata bikwate kyovula bali mu busiraamu kubanga bw'omala okubikwata obukwasi kyasomye leero kyasomesa n'omwana we kyasomesa n'omuzzukulu n'omwana we alikisomesa muzzukulu tebikyuka. Okimanyi gwoyingira mu kereziya oba mu kanisa oba awa n'ofukamira n'olaajanira Katonda wo nga gwe kinoomu ku bizibu byonna obyanjula. Ntegedde Mukama nzize mu maaso g'olwaleero taata nsaasira, taata nibadde mwonoonyi, nsaba school fees y'omwana wange, nsaba bugabirizi, famire yange ezeemu. Okitegeera kati ye asobola obitusomera mu Luwarabu tebiriyo asoma kiri bwe bamugamba nti saawa emu raka 2 asomeyo n'agenda ku atahiyatu lillahi wassalawatu watahibatu waswalihi assalamu alaikum warahmatullahi ashhadu alla ilaha wa illallah ashhadu anna muhammad wa rasulullah ashhadu. Yakwata kikwate tekiriiko kunnyonnyola nti ye ayize. Omanyi ku mulembe guno kwe tuli ku mulembe okubeera nga tutegeera tutegeera era sami bw'ovaayo n'ogamba nti gwe ategeera ate waliyo abategeera okukola ki okusinga. Kati guno omulembe tetutegeererwa Nabbi Muhammadi. Kyovula nayimya nenkugamba nti obusiraamu butandikawo ne Nabbi Muhammadi, nenkuwa n'ensonga endambulukufu lwaki nkugamba butandikawo ne Nabbi Muhammadi. Nabbi Muhammadi yaweebwa majini kitabo, mission majini. Kino ekitabo kikole ki? Nakubuuza ekibuuzo nembuuza n'abo bali mu comments abatuuliriza. Nabbi Muhammadi nga tannabaawo kumuwa Qur'an agiwandiike nga bo bwe bagamba nti yamuweebwa buki muweebwa Qur'an, bo bagamba nti yakka buki busi. Bweba yakka busi Qur'an nga tennaba kukka waliwo ki? Ye Nabbi Muhammadi yasomesanga atya? Ate era gwe yaliyo gwayinza okutugamba. Kyovula nyimira nekugamba nganze yaliyo. Nabbi Muhammadi nga tannabaawo kibbula teyaliiwo. Kati gwasala ng'otunudde mu kibbula zikusanze. Okulowooza nti bwe situnula mu kibbula Katonda tagenda kumpulira. Tewaliyo omusiraamu asala nga tatunudde mu kibbula. Era ako kanoonyereze bagenda kakuwa mu comment. Obusiraamu bwonna bakadde baffe mikwano gyaffe baganda baffe, tulina mikwano gyaffe basiraamu, tulina baganda baffe basiraamu ne balimu lwa butamanya kye balimu. Ate mmwe tubayingiramu ekyoyo ky'okuwakana. Kyovula ntosobola kuleeta musiraamu n'omutuuzaawo n'omunyonnyola n'ayiga. Yabeera mu kuwakana mu kulwanira ddiini ye naye nga tekyalwanira kikyamu. Kati ogenda kundwanyisa otya nga tonaba kunnyonnyola eddiini gyo? Nze bw'oŋŋamba eyange yatandikawo etya? Ntandikira ku Lukka
nenkulaga Luka byeyakola ki byayogera, nenkulaga bya Musa byayogera, nenkulaga bya Petero, nenkulaga bya Yokaana, nenkulaga bya okiraba bonna bajja bakola ki abantu abasukka mu 9 mu Qur'ani wagambye mulimu surati ki? Surati lijini. Aha. Surati kyeki? Surati yeringa ekitabo kyetwandiise olunyiri oba nga bono ogamba ekitabo bikule essuula era kisigala ssuula. Ekitabo kiba ssuula? Essuula y'amajini. Mulimu ssuula ki endala ezitali y'amajini? Essuula endala ate kati mwerimu kyoga kyonna kirimu gundi surati gundi eyo yokka. Ekibuuzo kye nabuuza nti omanyi kati baabuza batya abantu nti batuumanga amajini gano bagatuumanga amannya kati nga surati Al-Baqara bwe kinoonyereze mu Luwarabu kitegeeza ki? Simanyi kitegeeza nte kitegeeza nte. Surati Al-Zwayl kitegeeza ki? Kitegeeza nabbubi. Surati Al-Yasin kitegeeza ki? Kugamba bagenda nga batuuma ebintu ebyo naye nga babituumira mu mannya g'Oluwarabu okubibuzaabuza. Kubanga kati gwe bw'okitegeera nti Bakaru kitegeeza nti n'obikula nti Bakaru kitegeeza ebigambo byonna ebiwandiikiddwa ku Bakaru yali nte yeekola ki? Yeeyogera. Kati kyekyo kati bw'oba ne mwaka mwozoora ku mulembe guno bw'oba otambula n'osanga ente ng'eyogera ogamba nsanze eki? Musajja akugambye mu Surati Al-Zwayl nti yalla fahawdu bi innaka hafadan nti ne baddaawo n'endaba enjuba yenyika mu kidiba wa subhal kaifal chapati neŋŋamba zal ama abadin niswal nti tusinze oyo era tukkirize n'ekitabo. Chapati nga ye mugamba Chapati eyo Surati Al-Zwayl soma olabe. Kati bw'oba otegeera saawa zino sami nyina eyankubira essimu yani wanga ye Nuuru waliwo eyankubira essimu simanyi erinnya ye balisoma NWOR baliyita Nuuru Nuuru naŋŋamba nali musiraamu ne baganda bange baki basiraamu naye nze nakola ki? Nalokoka. Mbadde nsaba kuba baganda nge bawakana nnyo mbadde nsaba onnyinyonnyole gundi ya chapati eyo ginnyonnyole bulungi era oleo lyali ena Qur'ani agisanga wa? Agisanga mu Surati Al-Zwayl aya ya 13 kutandikirawo eya chapati. Nga bono ogamba nti ogenda mu Luka ogenda mu Petero ogenda mu Yokaana kati okisanga mu Surati Al-Zwayl. Luzwayiro ngambe kyeki? Nabbubi. Kiwulira. So chapati eyogerera mu Qur'an mu surati ya Nabbubi nti yalaba enjuba yenyika mu kidiba. Jukira ebigambo bino biri ku mutwe gwa Muhammad yawandiika mu mpuku era naffe eno mu Bayibuli tuyinamu omuliro we gwakwata eddoboozi nga liva mu kisaka ekikutta omuliro. Musa ekyeza wano era ne Yesu Katonda asobola okukozesa buli kimu kituufu, asobola kukozesa Katonda aba yakozesa chapati nabbubi ente. Lwaki ate nno tukivumirira ng'ate eno ewaffe tugamba ne Katonda asobola okukozesa buli kimu? Anti yakikozesanga naye Yesu bwe yagera yatulekera omwoyo omutukuvu otulambululira. Okitegedde tulina omwoyo wa Mukama kati saawa zino. Kati bo babalekera ki? Ate kati obuuzaani Qur'ani babalekera majini malongoofu kyovula geetaaya geekola buli kye gaagala. Babalekera majini malongoofu taata.
ebyo byenyimirirako Yokaana ne nkugamba nti ojja kumbuuza oba ssaawa ki nkubuulire kubanga ekyo kye nnali. Seeka tagenda kuvaayo ava Makka. Ntunuulira Seeka nga mbutuufu Seeka Muhaaji ng'oli musajja oyimiridde Semaka. Ekyamazima amatuufu n'oyimirira n'ogamba noonya Kibula. Onoonya Katonda. Bw'aba tayimiridde mu Kibula Katonda tagenda muwulira. Naye nga ani akimusomesa? Nabbi Muhammad ani akimusomesa? Jinni lyakijjawa ewa Allah. Allah ye ki? Ye jinni. Ate Al-Jabbaati kye ki? Nabuuza twali ku Kara FM eyo program ani yawuba eyo no ambassador yabeerangawo lwakusatu ku Impact buli lwakusatu okuva ssaawa nga 2 ku 3 awo ani yawuba. Ne mbuuza Seeka omu ne mbuuza Seeka tubuulire Allah gw'osinza ne Al-Jabbaati tuweeko enjawulo ngwa nti giri mirimo gya mutonzi. Bw'oba oŋŋambye nti gwe Kirevu osale nte olina bbuca nga wabula okuva leero temuddamu kumpita Kirevu nze Yasiini bwe nkuyita Kirevu kikusanyusa ng'ate wakiŋŋaanye. Kati kyekino wano agambye kulu huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tazaalibwa, tagattibwako, talina kimufaanana, yeefaanana yekka. Agambye byonna temuddamu bimpita. Ani abagamba? Allah. Kati ate bwe bamuwa kitegeeza mu wenyini mu Qur'ani mulimu amajini agamukontanya. Okiwulira? Yokaana. Amateeka 10 Musa ge yakola ki? Agamuwe. Musa yagajjawa. Ngamuweewa ku lusozi Sinaayi. Atya. Bagamuwa kyendeeta ye gamuweewa gatya? Kati kankugambe. Gamuweebwa gatya? Katonda agenda okuwa Musa amagezi. Katonda agenda okuwa Musa amagezi. Nnyonnyolaako naye si kyekibuuzo. Agenda okuwa Musa amagezi. Nga kye kyokka ekigenda okukola ki? Kubanga jjukira nti Musa agenda okuva eri ku lusozi yasanga muganda wa Alooni abantu be yali alekedde nga bakoze ennyana. Okitegedde? Kati amuleetera amateeka gano 2 amateeka gano 10 basobole okukola. Naye kimanyi nti Musa bwe yajja n'asanga bano ate basinze ennyana yagakuba wansi. Kyembuuza tukkiriza nti gaava wa Katonda yagafuna mu ngeri ki? Nze saaliwaawo sijja kunnyonnyolawo. Kubanga lwaki mbuuza bwe tuba tukkiriza nti Musa nti Katonda yawa Musa amateeka lwaki tuwakana nti Qur'ani bagamba yava mu ggulu yamwebwabwewa kuva mu ggulu. Lwaki tuwakana nti Qur'ani yo teyava mu ki? Mu ggulu. Naye nga tetukkiriza nti eno Musa y'amateeka yagajja mu ggulu gaviira ddala Katonda yagamuwa kuva mu ggulu. Tebakunnyonnyolawoko kubanga kati kankolage ebintu bibiri. Nabanga tuba tuli mu double standards. Awo wennyini kankunnyonnyolewo. Mu Bayibuli omwo tulinamu abantu nga bameka? Bw'osobola okumpaayo nga abali mu Bayibuli bawera. Tubale nga 5. Bawera 5. Basukka nabo. Ku 5 b'omanyiiko wadde basukkamu boogerako ku bakyala baabwe. Okuboogerako batya? Okubawandiikako? Okimanyi nti Katonda gana amateeka 10 okimanyi nti Katonda yajja n'agaleeta ate Kristo bwe yajja n'agazingira mu mateeka 2. Saawa zino bw'otuukiriza amateeka 2 okimanyi nti ne gali 10 gonna ogatuukiriza. Okitegedde? Waali wakyaliwo okubiisana ate ekitali wano mu Qur'ani nkukakasiza ebintu 2 ebirimu majini ne Muhammad.
birimu bimeka? Bibiri. Majini ne Muhammad. Gwe mpaayo ekirala kyonna nga kyogera mu Qur'an. Kati gwe emeeza nga yeyogera. Qur'an mulimu bibiri. Byokka. Anti wulira, emeeza yeyogera, ente yeyogera, chapati nga zoogera, ettaala y'omukono ng'eyogera. Mpaayo gundi n'ayogera. Ani? Muhammad yayogera. Okimanyi mu Qur'an temulimu Allah ng'ayogera. Mu Qur'an kirirudda. Anti yayitanga mutume. Mutume ki? Nabbi we. Allah yali ayogera, majini ge googera. Kino kyenkugamba ge mazima. Oli ne bwanayimirira n'abayi. Lwaki nkugamba kino? Sagala bajje baŋŋambe nti munnaye Yokaana wayogedde ebyakalebule ku mukutu. Era sikyagalira ddala. Majini ge googera mu Qur'an, era Qur'an yaweebwa Muhammad mu mpuku kasozi wa akiwakana ajje atubuulirira muwewe. Qur'an yakkirawa, bo bakigamba nti yakkiraawo, kituufu yakkiraawo, naye baali luddawa mu mpuku. Mu mpuku waaliyo ki ne zinnabbubi, mu mpuku waaliyo ki nte, mu mpuku waaliyo ki. Kyovula omusajja ali mutuufu okulaba enjuba yenyika mu kidiba. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services. Bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs, bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bannaffe abasiraamu tetubavumirira. Tebatukwata bubi nti munnange ate ovumirira eddiini yaffe, wabula twagala nabo bekubiremu ttooki nga bo beebuuza ebibuuzo. In fact tufuna ansa z'ebibuuzo ebyo. Okiwulira nti omuntu sooka weebuuze lwaki taata wa Muhammad ye yamuzaala yennyini n'amulera ate ye obusiraamu tabumanyi.
lwaki gwe bwokkiriza saawa zino omwana muwala w'emyaka 28 asatu omulenzi w'emyaka 28 asatu ku 4 5 nti taata azaala Muhammadi ye teyakkiriza busiraamu onfuna weebuuze saawa zino ye Qur'ani okugenda okukka emuweebwe gwaliwo ki abaliwo kiki basabanga batya abaliwo babuuliranga batya bigambo kibe bayogeranga biki bye bagezangako okubanga basinza katonda waabwe bye bakolanga kituufu bw'osanga nti basaalanga eswala mmeka ttaano nawe zisaale bw'osanga nga basiibanga buli mwezi simanyi ogwa Ramadhaani nawe gukole ki gusiibe bw'osanga nga ndi baakolanga hijja era ojja kulabawo ekifo kye baakolamu hijja nawe ogenda okole ki gy'obaolaga bw'osanga nga ndi kugamba byebyo ebintu weekube mu ttooki weekubire mu ttooki kubanga nze oli ajja kukubuuza ekibuuzo twali ku radio omusajja n'ambuuza tubuulire ki ekyakujja mu busiraamu namugamba ekibuuzo nti bw'olitegeera ekyanzija mu busiraamu naawe tojja sigalayo kiki ekyakujjayo anti kati naawe kyekimu kyombuuziza byebyo ebibuuzo bye nali neebuuza anti kakati anti bwe natunula ebyo ebibuuzo ebyo nali sisobola kusigalayo nawe bye weebuuza weebuuza ebyo ebibuuzo nga tolaba ansa nga siraba ansa n'okita nenkugamba nti Allah ate nsoma Allah yeegayirira Al-Jabbaat nsoma okubonaabona kuli kwabo abavunama ku musaalo teriyo mukatuliki avunama ku musaalo teriyo mulokola avunama ku musaalo teriyo musevenisida avunama ku musaalo n'omusamizi olaba tavunama ku musaalo ate ekitabo kiŋŋambye okubonaabona kuli kwoyo avunama ku musaalo ate kyekitabo kyekimu kyenzikiririzaamu n'ebikirimu mbikkirizaamu ukiwulira kati mbeera mu kubonaabona esomako ng'amajini gagamba mmwe ab'ekibiina kya Nabi Muhammadi kul amma fada al-kiyamu tolunaku olw'amalikiyamu mwe mugenda okusooka ku lunyirire bakimanyi nti bo bakibinja bajjawo nga kibinja banadamu bakimanyi nti bali eyo bali mu kibinja ky'omubaka nga majini ge gamutuma ajja kuŋŋaanye tetuvumirira busiraamu obusiraamu bulungi era gwe sigala mu busiraamu bwo naye kola ekintu ekyo butegeere bwona obutegeera weesalirewo kubanga oli bw'anaabutegeera ajja kutandika kukuba bitabo aba ategeddeko nti enfunye switch esobola okontrolinga amajini lwaki ngamba abantu baleme sagala bagambe nti Yokaana atugambye tulokoke akubira obulokole kalango no gwe soma obusiraamu obutegeere ne ate kyannaku kizibu nnyo busoma obutegeera kubanga abaimaamu tebagenda kukkiriza kubutegeera gwe weebuuza ebibuuzo ebyo nga bwe mbyebuuza oŋŋambe nti mubutuufu Nabbi Muhammadi azze alese Qur'ani Nabbi Muhammadi bwe yali taliiwo Nabbi Muhammadi okujja okubeerawo baaliwo basinzanga ki bw'omala okyebuuza taata wa Nabbi ye yennyini amuzaala ng'omwana bwe yatandikawo ekintu lwaki ye ate taata teyagoberera taata teyamwegattako taata yafa mu Katuliki taata yali akyaliwo ono omwana ng'atandise kyogamba taata yatandika mama yali yafa kyeŋŋamba mama yali yafa taata yaliwo taata yaliwo teyeegattako maama yali yafa era kyovula nti obusiraamu busomesa nnyo okwagala ku maama yagala nnyo maama wo buli kimu kyonna yagala nnyo maama wo naye nze maama ne bwe neemwagala era bayibuli eŋŋamba sooka ogondere kitaawo naani n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi kuki ku nsi okiwulira naye ate bo bakisussa lwaki yalina obulumi buli olw'obutalaba maama we
teyamulaba teyamulaba kiwulira yokana ng'oyina bwino lwakuba ffe ebintu ebimu tetwagala byogera kubanga ojja kwogera ekintu oli mu kifo yandiyambiddwa akiggyemu obusungu n'ebintu ebimu baluganda muli eyo mwebuuze mwe bennyini muli bantu bakulu musooke munoonyereze obusiraamu buno bwe nzikiririzaamu nze olaba nze nkubuulira mazima ndowooza Katonda bw'alikuwa chance n'ojjako mu kyaki yaffe erina ekintu kimu oba nga bibiri ebyenjawulo mukko era bwe ndiba ofunye chance bajja bikunyonyola byosaagala nze aba binyonyola bwe tuyingira mu kyaki nga tugenze kulaajanira Katonda kusaba Katonda engato tuzireka bweru oba gwezeeko n'ozibba naye kati awo mba mufaananya Abayisiraamu okiregere kyekiri kye nakugamba nti bajjayo ekya Musa tewaliyo kirala kye bakkiriza kwani Musa we yajjiramu engatto ku lusozi Sinayo kitukuvu ku lusozi Sinayo bw'oba oli mulokole ng'okkiriza nti ekifo ky'ogendeddemu ekya Katonda kitukuvu oli suppose likujjamu engatto ebyo si byandagaano nkadde ebyo ndagaano nkadde anti Yesu bwe yajja yatugambye Yesu bwe yajja byonna yabigatta n'abiteeka mu kintu amateeka 10 n'ateeka mu mateeka aga abiri oyagala gemba nkunyonyola yagala Katondawo tomugattika biki byonna yagala mulirwanaawo kawe weyagala yagamba osinzanga Mukama Katondawo osinzanga Mukama Katondawo omu yekka tomugattika oyagala ani neighbor kati kankunyonyoleko akatono kakati ekyengatto okugjamu engatto kijjirawa ngenda kunyonyola awo kisooke tusimbewo akati eteeka tottanga ono akugambye yagala ki neighbor tosobola mutta yes eteeka nti toyendanga tosobola kwenda ku mukazi agameka yes ekyo tukitegeera kugamba obeera tosobola kwagala neighbor n'omukola kikyamu Katonda agamba Musa ku lusozi Sinayo tomanye ekifo ky'olimu kitukuvu jjamu engatto zo yes bw'oba okkiriza mu Bayibuli temuli mu lunyiriri lulaga lulaga nti ki nti bwe mujjanga muwe gundi yasooka okukola weema ekkanisa eyasooka mwane ziti Pawulo yali Peetero n'asimbamu etabaaza mmeka Katonda yakola ki yamugamba nfuna teyayingirangamu nangatto Musa temuli lunyiri lugamba nti namugamba nti kale bw'obanga ojja gyendi jangu n'engatto Musa buli wayagenda wonna ng'engatto ekifo ekitukuvu olina okugjamu ki anti wulira sikiwakanya nenze ndi ku argument gy'oleese before tunatuuka wano oŋŋambye nti amateeka gali 10 bagasibira mu mateeka ameka bagateeka mu mateeka ameka 2 nenzikanya naawe ne kati njagala lwaki ebya Musa ebyokugjamu engatto byo mubirekawo then gali gonogagattira mugana 2 kyenjagala omumanya awo yagala okutegeera anti kati wano wana 2 gali sinza Mukama Katonda naye bw'okola aga 2 ne gali 10 gali yagala mulirwanwawo gali mu gali 10 gali mu gali 10 gana 2 8 gali mu gana 2 okitegedde kyeŋŋamba kati ekyengatto kankikulambulule ekyengatto Katonda talina wakijjirawo topiki ya ndagaano mpya nkadde tugigendamu tewaliwo wagajjiramu kyovula nti nga nkuzaayo emabega nti Katonda lwaki mu kyaki yaffe tujjamu engatto tukijjaawo ofunye ansa ensonga etugisaamu engatto mu kyaki yaffe nga tugenza okusisinkana Katonda agamba Musa ku lusozi Sinayo jjamu engatto zo ekifo ky'olimu kiki kitukuvu weebale nnyo ensonga etukumisa emisubbaawo 7 mu kyaki yaffe
Gonde bwe yakola weema yasooka yagiwa mu Katonda yamulagira teekamu etabaaza meka 7 tonda zizino anti gwozirabye nga naye mbadde ntegeeza 7 sigasseeko 2 okiwulira kati ebyo byonna tebinatuuka kuvaawo kati kankubuuze tebanabireetera amateeka gabi so buli abasaba nga tebajjaamu ngato tebaba mu kifo kitukuvu awo tewali Katonda entegeera yaabwe njagala onziremu nga Yokaana nziramu nga Yokaana nga buli omu alaba kiri bwe kiti buli kanziremu ekibuzo kibeere kiriya buli nedda taata togamba nti buli okitegeera nedda tugoberera Bayibuli bulira taata ffe ng'abalokole tugoberera Bayibuli si bwe kiri era Bayibuli eringa constitution yaffe buli kyetukola kirina kuba mu Bayibuli kakati njaga Bayibuli gondaze nti ebintu 2 si bina 2 byokka biringa 3 ku luno tuli ku 2 enkwankwe n'ekyempale ebimu ku ebyo kale tugateko n'ekyempale ebintu 3 ekisooka abakyala abambala empale bagenda katuuti ekyo kikyamu Bayibuli ega kyamuzizo nnyo kyamuzizo ekyamateeka 2:25 ekyokubiri ogambye okujjamu engatto mu maaso ga Katonda ekyokusatu n'oŋŋamba ekyemisubbaawa 7 kubanga kyaki eyasookera ddala yalimu emisubbaawa 7 yes buli kifo kyonna ekisinzizibwamu nga kyabalokole mu Uganda muno n'ebweru wa Uganda mu nsi yonna nga tebajjaamu ngatto nga temuli misubbaawa egyo 7 basinza byabwe wali Katonda bulira Bayibuli Katonda akogamba mu Bayibuli nti alina akasanvu akatavunamirangako Bayaani okimanyi nti abo bayinza okuba gye bali naye nga bali mu kasanvu nga bagenda kugibwayo nga bagibwa baleetebwa mu kasanvu naye bw'oba ogoberera ennono z'obwa Katonda saagala ŋŋambe Yokaana tombuzaabuza tukirivere kiriya kambeere kiriya gy'oli mbeera kiriya erinze n'abalabi abalabi abo balaba tugambe kubanga twalatuddaawo nga oyinza omugamba naga nafa dda anti kankunyonnyole nga ndi kiriya nga sekwekeredde Sami ojja kumumisa tulina Yokaana tugezaako bajjaga abakanisa bakuwadde ssente ojja okola eki wamma gwe sigalayo omwoyo wa Mukama bwakugamba teekamu engatto ogenda osabe naye mu kyaki yaffe wojjira baaba olina ozijjamu Yokaana oli musajja mutiitiizi gwe wamma bw'oba ojja mu kyaki yaffe olina ozijjamu era tujja kukuwa nsonga lwaki ojjamu engatto olaba oyingira mu nnyumba yo n'ojjamu engatto ereme kuddugala kwamba baba bagisiimudde kati ate eya Katonda yo baba tekisingewo nyaawo ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.